Okay, ku celebrity track kwoli nanyogera okutegeeza muganda wange atulaba unaku lwaleero bintu byanyumye dda mawulire bambali gambye nti mawulire malungi omulala yandigambye mawulire mabi tetumanyi ku side ki naye nga bino tugenda kuba tubitegeera olunaku lwaleero essaawa zibeera 10 okutuusa essaawa zibeera 11 round about ku BBS Top Fine Allen Cruz Mr. Handsome Gemanya and of course twatuuse dda wano ku kitebe ekikulu ekya Gunter City eno ku Talent Africa. And of course omukulu alibai yakola ekifo tuli eno ku kalina waggulu wamagwe atulabira mu bitundu ebiri mu Mengo so tega kyetwogerako naawe anaakolera Mengo osobola okutegeera ekintu kyetwogerako tulina benniegunter omukulu naye waali bulungi nnyo wano ku sides results n'empapula by'enkutte si report nti obaza ssomero nti oba abaana baawumudde nedda empapula z'enkutte the results za DNA and of course ebadde bitambula nga buli omu kyabadde asaba ng'agamba benniegunter mugende mukole DNA biki omuliro gubadde mungi nnyo naye results tuzifunye tujja kuba tuzibayitiratiramu kaawo ziri mu lulimi luno lw'ekinyanyimbe naye nga tujja kufuba okola nga tutematema biki ebiri mu mpapula zino otherwise for now benniegunter kababuuzeeko n'oluvannyuma tutandike interview yaffe olunaku lwaleero. Yes, greetings everybody watching. My name is benniegunter. Mwebale kubeerako Alan. Anti tuli ku TV ya Ssaabasajja Kabaka eriyo kati atategedde ewaawo nti omubuuzizza. Balamusiza mwenna abalabi baffe. Amanya n'eddoboozi benniegunter straight out of Gunter City to the well now. Bali abayaye tubasobola. Abayaye mubasobola. Yeah. Kino kyannyini ndowooza bwakya tugamba nti abayaye tubasobola. Anyway, olunaku olwaleero ekituleese wano. Kubanga zino results tulina omukisa okuba nga tuzirabako olunaku olwaleero. Results z'omwana agambibwa okuba nti wamuzaala ate n'obalekerera wamu ne maama we. So konnyonnyola abantu kye tulina wano kyennyini. DNA results eziri between nze ne Jeremiah omwana gwe baali bagamba nti mwana wange. Yeah. So twakola DNA twakkiriziganya ne ba family ya Kankwasa ne bafuna eddwaliro lye tusobola okukolera mu DNA nga liri qualified then ne bakubayo essimu ne tugenda ne banzijako omusaayi ne tukola DNA then ne batuyita oluvannyuma ne tukima results zino ze results nga ziri negative. Omwana Siwuwe. Yeah, mwana si wange. Waliwo interview emu agambibwa okuba maama w'omwana gye yakola ne blog omu abakurecordinga ng'ogamba bakuwa omwana ogamba osobola okulabirira omwana byonna naate ng'olaga obuyambi nabo obadde obawa. Yeah, cause issue nze kye nali nfaako ennyo kyali kya mwana then bano kye bataategeera nti abamawulire bo baali baagala kukola byabwe okitegeera cause at the end of the day solalema kulabirira mwana ekyo nakyo nja kuddamu nkyogera emirundi gyonna kyobola nabagamba nti omuntu wakuwera ssente nga tannaba nakulaba ku muntu okitegeera kiba kitegeeza nti ali willing mu buli mbeera yonna okitegeera. So the main issue was not about omwana, the main issue was about tarnishing someone's name, kutanishing erinnya lyange okitegeera naye good enough Katonda abeerawo mu buli mbeera okitegeera eno yonna ebadde experience yakuyiga bintu bingi nnyo naye era amazima era nago gabeerawo amazima tubadde tulina okugakola era bafuna DNA nengisasulira netugenda netukola DNA so that bino byonna bikole ki biggwewo abantu abagezaako okuframing erinnya benniegunter mu kintu nga kino nakyo kiwedde kati. Mama w'omwana alina bukakafu ki nti zino results ntuufu? Alina bukakafu twagenda mu ddwaliro lye baakyuzinga bo nga bo family yaabwe lye baakyuzinga ye ne baawe then n'abantu baabwe ffe ne batuyita ne batuwa biiru okitegeera so kyekyo. Did you get time n'omukubirako n'omugamba results zafulumye baba bayiseera mwenna okufuna results zino? Results tuzikima wamu tebasobola ziwa muntu omu. Yes, tebasobola ziwa muntu omu era mulina bbeerawo mwenna ne babayita mu office ne bazibawo omulundi gumu. Mwagenza okumaliriza maama okudda eka okufumba nga naawe okudde wako okuyimba nga mwenna mukiriziganyiza bulungi? Yes, of course kino kye kimalawo buli kimu ate waliwo ekirala kyekyokukkaanyaako. Yes, this is what matters at the end of the day.
omwana waffe wali wafunyako time ebeerako naye? Nze omwana osooka omulaba namulabira ku lunaku lwa DNA. Yes. Lwasooka omulaba? Lwenasooka omulaba ku lunaku lwa DNA. Tewalabako kikufaanana kyonna kyonna oba omwana ng'alimu olulagalaga oba omwana ng'alimu olukiiki lwonna lwonna? Kufaanagana si Luganda. Kufaanagana si Luganda. Simanyi naye nze omwana nsooka mulaba ku olwo era naakamulabako emirundi ebiri n'okukima DNA results era naye baamuleeta still. Yeah. Bambi. Okay. Bibya so far in a roundabout call and of course results zino zaafulumye ennaku z'omwezi 9 July. Yeah. Okay. Eddwaliro nsomyeko kuliko MBN Clinical Laboratories gye bazikoledde. Did side ki? Dili Nakasero Road. Otegeeza nti maama naye yaliwo era beerondera Ne senga yaliwo n'omukima results senga yaliwo ne bbaawe n'abeerawo naye yennyini n'abeerawo ne bajja n'omukyalo omulala awo ndowooza yali maama we. Yes, nze nga ndi awo nange. Did she say sorry for damaging your image or planning ekintu kino okitwala ku level endala oba omusuwinga ebintu ng'ebyo kuba I think you're damaged in any way or the other? Nze eri process y'obulamu gye sitasobola ku skippinga gye sitasobola ku reversinga. I believe in God. I believe in the Most High. So bino ebintu ebibeerawo sigamba mbu kipya eno game nkimanyi ebintu ng'ebyo mbisuubira okitegeera. Kyolaba me always tell my people I have no fear. No fear. So nze ndi ready for anything but I don't want to go ahead and sue these people because bali tebamanyi kye bakola maybe. That's what I can believe because at the end of the day tewali kintu kisobola kubeera reversed. Kyenjagala kihappeninge kwe kulaba ng'omwana bambi afuna taata we omutuufu okitegeera because that kid is innocent okutandika omuteeka mu comedy bwatyo okitegeera because people want to benefit out of it with their selfish needs kati bakozesa abantu abakyamu okitegeera because at the end of the day tosobola suwinga abantu bano bagenda kujjawa ssente ze bakusasula okitegeera so oba olina basoniwa n'obakwasa Katonda okitegeera naye bambi nze kyenfaako oyo omwana okubeera nga afuna taata w'omutuufu koza omuwala alayika ali confused tamanyi nakyaliko okitegeera ayogera bino ayogera biri then kati omwana wuuyo bamutadde mu mawulire agenda kulalabe bino ebintu bemuwulira nga abantu bakuze nti oli yakoze ono ekibi lwakuba tamanyi famire ye tamanyi taata we okitegeera then at the end of the day nti bakozesezza ebintu then bambi tomanyi kigenda kuviiramu cause now DNA results zifulumye okitegeera what are people going to think of you saagala bambi bamu attacking in a way okitegeera ffe tuli strong enough okuyita mu situations nga zino era the next time you see me music pantapa music yo yeah no fear kino gana mali gakudamage nze gatya kitiibwa kyange babadde bakivodde nnyo ate kyandaze ebingi nze kyenkugamba ekintu ekikulu nti nze njizeemu experience ndabye abantu ndabye ekkala z'abantu mu kaseera kano ndabye abamawulire ndabye abantu bye basobola okwogera okitegeera then ndabye emikwano nendaba nezi fake faces bingi nnyo ebivuddemu ku lwakino okitegeera so kindamejinze nnyo nti no family yange tekyagisa bulungi ne mukyala wange okitegeera naye good enough ne management yange tubadde all as one okitegeera era awali Katonda tewali kigaana okitegeera so bino this is victory that is our own battle okitegeera Katonda atuyisizaamu mirembe tukyebaliza Katonda. Do you think waliwo omuntu abadde emabega wa bino ebintu byonna olina gwe omuntu g'osuubiriza okuba emabega wa bino ebintu byonna? Of course ebintu tebi happening are just like that. People always try out them things but we not worry about them. At the end of the day we don't carry no fear. Tewali fear. Yes man. No fear anything, no fear. So omulimu gwange ndina providing a music for my fans and the same thing me tell ona bali abayaye tubasobola akone ku bimu ebiri wano mu lunimi olunyanyimbe ngambi kutuddemu katono 0.00% kitegeeza nti omwana bwe kuba kubanga ate waliwo akakwate konna pye tewali era nga omukulu Benniegunter tabeerangako oba naye ate oba kino kyo kiyinza okuba nga kale oba wamulabako naye ng'ali temwezaalamu
oba naye wali oba tonnamulabako yadde yadde nga temuspendingako kiro kinne yadde. No. Kati awo tumaliriza nga tugamba 0.00% tewali kakwate omwana bamufunire taata omutuufu. Bennie Gunter si ye taata omutuufu naye kati ate ozaala ddi? Ngenda zaala very soon by the way. Ogambye olina omukyala? Yes, nina omukyala. Okay. Ate nga tulina ka baby kaffe nako kajja. Mwatadde mudda? Kiki ate tulinda ki? Abaana bajoze Uganda. Mwatadde mudda omwana? Yeah. Okay. So biri abiri tugenda kufunayo kaganto kakato. Yes man, young world, soon forward. Okay. Yeah. So omukyala yabadde agenda kwonoona amaka. Just anti bye bisitoola abantu bebagezaako kitegeera omuntu woba ogezaako okulaakulana ng'omuvubuka ng'okula abantu abamu batandika okugetinga scared because you're gonna leave them behind at the end of the day. You know, but life is life. You have to grow up, you have to change, things have to change with time, you know. Yeah, so Bennie is a caring dad. Bennie tasobola kusuula baana be. Tekisoboka. Bennie alabirira abantu abakulu abatalina baana be, okitegeera batalinaako na Luganda. Love is one thing that I know is a gift from God, because sharing is caring at the end of the day. It's a better world when we're all happy. Yeah. Wow. Kale, ku roundabout kyekirala ky'obonjagaza muganda wange. Results nganze nfubye okulaba nga nzikufunira ziizino tebanazikuutiza nnyo ate nga nnamu bulungi nnyo. References zonna kweziri bulungi zafulumye ng'ennaku z'omwezi 9 July 2020 babadde batuvuze speed naye kale telefa ina ku obosigala celebrity track Allen Cruz gemanya Mr. n'abala batandikirawo sibe bulungi mwera celebrity track subscribe.